alia n'akiteeka ku ssaza e Nakaseke n'ateekangamu ebipapulapapula bye n'akifuula ng'offisi nga tekitambula kipampagalu. Naye yagambye ab'amawulire nti emmotoka yange baagyokeeza bassebo ne bannyabo mbu bamusasule ssente. Nammwe ab'amawulire nalabyeko olupapula lumu lwabukedde ne bakuba mbu baayokeza e Nakaseke. Nteekawo miliyoni 15 bwe mugenda e Nakaseke ne musanga ng'eno yabadde emmotoka nga tekyabadde kipampagalu oli kye yateekawo mbu ng'asaba bamuwe compensation mbu simanyi bakwate n'abantu malicious damage. Bassebo ne bannyabo ensi eneekomawo obufere. Nze waliwo abafere bembadde ngandaba nti mu biseera by'okulonda waliwo omufere omwava eyo waffe Nakaseke era eno gye baayokeza ekimotoka. Omufere baamuwa 1.8 billion mu biseera by'okulonda n'apanga akabenje ne banne n'apanga akabenje nti bamutomedde. Omufere oyo nga yakapanga akabenje n'anoonya omuntu gwe bayita Karuhanga n'amukolerera ekintu kye bayita electronic fund transfer. Omufere oyo mu kulonda kuli okuwedde omufere oyo bwe yamala okuva akabenje nga kawedde omusimbi n'agenda nagwo mu biseera by'okulonda n'agula bingi. Omufere y'omu n'akomawo nti ennyumba ye yakutte omuliro. Bwe bamuwa ssente sijja mubabuulira mannya. Bwe bamuwa ssente ozitwala mu kalulu ke Hoima municipality akalimu ebbugumu nga FDC n'aba obusubisubi n'ayita ab'amawulire nga yabwokedde mu nnyumba ye n'ayita ab'amawulire ne bawandiika mbu ono ennyumba ye yayokedde omuliro ng'atwala ssente mu kalulu ke Hoima municipality. Bassebo ne bannyabo mbadde mmanyi nti obufere bwakoma naye buli kulonda okubaawo abantu basussizza obufere. E Nakaseke tebannayokyayo mmotoka yonna. Kiri kyabadde kipampagalu ate omufere ye yakyeyokedde basobole omuwa ssente anoonya compensation. Nze nkyatya Katonda mujja kunsonya obulago buno obunnuma omusajja oli eyanyigisa oguuma era saagala kwogera nnyo omusajja eyanyigisa oguuma gulo kuba njagala kugenda mu ddwaliro nze kubanga yasoose nankeberako naŋŋamba nti kino ekiyinja agenda kiyinja bwe tuba tetugenze bagiyita deep scanning mu Aga Khan Nairobi. Yaŋŋambye nti ŋŋenda kusooka okumira empeke buli lunaku nga mmala emitwalo 25 okumala emyezi kino ekiyinja okuvaawo nga ŋŋenda ku gundi cooperation kye yampadde era muwulidde abamu nga njogerako n'omusawo wange omulala njagala kulaba nga nzirayo nyongera okufuna obujjanjabi. Kati ono wa poliisi eyansambye eyankubye gwe bayita Kitaka DPC ne munne Mbabazi tebagenda kumanya famire yange kyeyitamu. Mukimanyi buli lunaku okumala emitwalo 25 okumala emyezi 3 ng'osasulira ddoozi eyo. Ate nanteekako omusawo wange nti bwe mba nga siwonye balina okuntwala okunkolako operation. Naye bo nga bali wali bakola ki? Bali mu kucakala. N'olwekyo mbadde mbasaba obutali bwenkanya bungi mu ggwanga ne naffe kye tusaba batuwe ku bwenkanya. Okubeera ng'ovuganya gavumenti tekikufuula mulabe wa gavumenti. Bantu kupangira kuteekerawo misango na kukutta. Simanyi oba naawona kubanga seewulira bulungi wano. Omusajja oyo DPC Kitaka yankuba ekinanka ne munne Mbabazi nansamba nnyo nantulugunya n'agenda nga nsika private parts. Ne mubuuza private parts zange zikoze eki? Ndowooza kati ye new method gye bakola y'okulaba nga batutulugunya. Naye of course sinnaggwamu maanyi, njagala kulaba nga obwenkanya bufunibwa naddala mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Tusaba bassebo ne bannyabo bannamawulire mukyalirengako ku makomera ne bwe munaatuuka eri gye bayita Ekitalya mujja kulaba it is a new Guantanamo Bay. They are no rights ate n'abantu bali mu kufa. Naye kye mbagambye ababatta si be b'amakomera eri babatwala bamaze okubatokyalinga babakubye amannyo babakoze eki okulaba nti no babajja ku mulamwa. Kakati oyo DPC njagala kumutwala ng'omuntu nsooka na DPC w'e Nakaseke oyo gwe bayita Kitaka
bakama baabo be babalagidde okutukubamu amasasi n'okuntuusaako nene bw'obeera nga mukama waakulagidde okozesa kye bayita common sense gwe nga DPC ojjawo buyinza. In fact neyo gye nabadde nasanzeyo agasajja ga poliisi ndowooza ga DPC nga gakuba omulanga mbu baagasiba mbu baagawaabira mbu gakoze ebintu naye bakama